wano bulamu buntamye ng'ate ndaba nkyasobola okuwona nkyali muvubuka n'omwana wange kuba ndaba kulina okusoma. Limaze gokaaba embeera buli kiseera eyongera embeera buli lunaku yongera kweyongera. Kikyozaako nga bw'osona abantu mpulufu kati obulamu bugaanye embeera sisobola kukola sisobola kubeerawo nyumba nandyodye waakulaba akugoba bugobi kale kugamba embeera gyenemu neetaaga okunziruukirira bannaffe abali e Bulaaya bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo nsaba bambi munyambeko nongosibwe nange nzireyo mbulamu obweyagaze sobola okukola nange nsobola basone banyabo mbalamusizaako mwenna mwebale kutubeererawo akaseera ke tulimu twetaaga buyambi. Haleluya, yendebolo gye tulimu wagendimu mwebale kunkyalirako embeera gyendimu tuufa obulamu bubadde buntamye ampulira n'ekyaye nga ndaba ninga atakyalina mugaso ku nsi naye Mukama kanzijukidde olwaleero anekubireko omulanga eri bannayuganda bannange mwenna mbakoowodde bannange nga bemuyambye abalala ku nsi kuno nange nsaba munyambeko olw'ensonga bangi bandabyeko abantu nga babayamba nga bamaze kufa ne bagula ebyebbeeyi ne bagula keesi ez'ebbeeyi ne bagula emmere n'ente zonna naye ng'ate obulamu badde bukyasoboka. Nze nkyali muvubuka muto nkyalina fyuca gye nkyalina okuzimba eri eggwanga lyange so nsaba basewo ne bannyabo yasobodde okunkwatirako bange ensigo zinnuma ekyamazima ensigo zinnuma ebbanga lino nantobye obulamu bwange tebukyasoboka olw'empita bansekerera nekweka abantu buli andabako anvuma nti nengerewa empanama nengerewaki nempulyange ebigambo byonna binkwatako naye olunaku olwaleero nsazeewo buli yenna asobola okunkwatako bambi obulamu bwange nkyabwagala sigenda sobola kuwangalira mu mbeera bweti nga nnumwa ensigo zimpisa bubi. Saba yonna bamemba ba paalamenti baminisita abatwala mu ggwanga pulezidenti Museveni bonna abalutwala emmenge Bassaabasajja Kabaka buli asobola okunkwatirako nsaba kugenda ngende nnongoosebwe ange embeera gyendimu kati sikyayinza kwebeera sikyayinza kumalako sikyafuna mirimu bwana obulamu buntamye ng'ate ndaba nkyasobola okuwona nkyali muvubuka n'omwana wange kuba ndaba kulina okusoma. Limaze gokaaba embeera buli kiseera eyongera embeera buli lunaku yongera kweyongera. Kikyozaako nga bw'osona abantu mpulufu kati obulamu bugaanye embeera sisobola kukola sisobola kubeerawo nyumba nandyodye waakulaba akugoba bugobi kale kugamba embeera gyenemu neetaaga okunziruukirira bannaffe abali e Bulaaya bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo nsaba bambi munyambeko nongosibwe nange nzireyo mbulamu obweyagaze sobola okukola nange nsobola okwezi. Embeera eno okuva luyajjamu waliwo eyali avuddeyo n'agamba kakuyambe ebiri siriyasi mubaddewo kabadde banyambako naye nga bino byakufunayo ddagala bikinga sinafuna muntu ajja ku biri siriyasi ntitugenda kujjanjaba obonera eddala wabula nfunayo bino byogenda ku siteegi olina bakufuwayo emitwalo 2-3 ofuna kyakulya nakayiso buno olwokuba okusanyalaza naye nga nizyasaawo n'obuyambi buli siriyasi ngende mpone entererera eddala nsobole okuddamu nkole nange nzimbe eggwanga lyange wamu n'okusomesa abaana benalekawo ku nsi. wakabidde bwoti amaziga ng'oli muffe olwo obeera ewaka ng'embeera ekunyiza omwana bamugobye fiizi azze akutulidde kiba kitya? Embeera ewaka ng'embeera enkutteko baana babagobye fiizi renti bammanja awo ekyamazima sirina kirala kyezza kundabya ddala nga mirangamire kuba obulumi bino obunkwata bwekizimba nekyenkwata nyinza okwevulungula nempulira omuliro nga gunjukya sina wakuddukira tolina bwokabirya mwanawo tolina bonakimulaga kuba abaana benyinawo bawala ate bonna bukyali ova olwatuuka mu mbeera eno emirimu gijja gitya? sifuna mirimu teri ampa mulimu teri promota akyampa mulimu jasinze ng'omuntu mbaako gwenkubira oba mukwano gwange namugamba kanzije ate sinagenda ku stage nemba tebanzikiriza nfunayo alisa mpayo ekyokulya nayo nempiso gye neekuba naye nga teryampita ndyawo tukole. Maaso awo takulako ku federation emabegakaawo wafuna okuyambibwa omukulu Eddie Kenzo akimanyiko kino? Nagenda ku federation ne bangoba nagenda ku stage nemperforminga mbanjogera ku binkwatako twala Anderson nga akuguba ku stage akasajja wakaita Anderson babiro nakagamba vaayo ogende watwale buyambi bwo kyanuma akumaika Anderson bali buno
kangobayo ng'ate ensonga ndeesa okwogera ku byenkwatako okuva kwolona nekyawa nampulira nga abayimbi ne federation entami neŋakazire wange bananyamba nga nfuna niye president Eddie Kenzo ye president w'abayimbi toyinza kuŋŋamba nti yaliwo nakkiriza ne bakugwa ku stage era yaliwo n'atunuulira butunuulizi newangobayo neŋŋenda namusangako ne kulumbe olwa bebideyo namubuuzaako neera teyambamu wali omunyonyereko embeera gy'oyitamu buli wembeera nfuba nnyo ngeyogereko kuba nze nayo mba zoogedde oluntunako obutunuzi nomanya nti omusajja oyo agenda kwabika Spice Diana ayambye abantu bangi omu ku bayimbi b'enzikiriza abayitina kirwandisise omutima ogwa gold Spice Diana oyo si mubi wali omutuukiriddeko n'amanya embeera gy'olimu Spice Diana simutuukirirangako baabo sijja wayiriza muntu gesi alina maneja Roger mulungi nnyo mu kuyamba abayimbi sinafula jakisi zituukire abantu banene olw'ensonga sibabeerako nnyo olw'ensonga kati bwentwala bwembeera ewaka eyo kalubiriza nnyo obulavu okujja mu bantu kinkalubiriza funayo kyasi ntono nnyo obufunze bakulabanga eyasemba balanga eyakoma yasiraana atakyalina future yonna Spice Diana mukubira akalango omusabe obuyambi n'alien skin oyo naye si musajja mubi yakwasaganyizaako dokitazeke walien skin ali tugenda tukyayogera kikazi kifulu figa nekijja nekinvumavuma nekingobayo bubi nnyo tibona wempanama okola kiwa mukeera kwayo yabiki nenvaayo neŋamba omunange kale okugamba olwengenda mbanga oba aliko ki oba olutwe obambanga aliko baki mwana zinaba ninga kalulwetuka sifuna mukisa ati zino musajja musirise olwentuka asooka nensirikira neninda ekinaddako kubasobola naye nga nkubira mulanga bonna ba Spice Diana Mama Fina gye tuli ba comedian kale abantu balwawo okunzikiririzamu nti byenjogera byaki bya ddala kati nezija nga ntaawataawako n'obulamu mpolampola mbaddekokko n'abantu babadde nga basapootingako eyo munda mu geto zaffe gye tuwangaalira nagamba kwatayo omutwalo wekuba eddagala naye kati ekizibu kya nnumba nekifuukira ddala totally waasi naye ŋŋendako mu ddwaliro eyo nenfunayo ku ddagala nebakubayo ku mpiso nebabaweerako booti ekizimba kale nekitakuyisa omanyi obulwadde buno obwawansi omusajja olaba nolibokubonako obukonyi bwoti olira obufaagaliko mwagafaananyinza ate alinamu ekintu ekyo so kintulugunyamu naye mungu bwati bwe yasalawo era mbeerawo mpolampola nfunayo treatment nti naye ngegeze tuufu bani badde balina kuntwala nebakolako operation kulongoosamu nebivaamu byonna kale abayimbi abasinga obungi bazze tubalaba nga bavaayo okuyamba abantu nga bamaze okufa nga balese keesi ennyingi balese keesi ez'ebbeeyi n'ebisigadde kino kikuwadde kyakuyiga ki okusinziira embeera mwoli kati essaawa zino kuba tewali ayinza kumanya buwulira kale nze nkiraba nnyo nekintu kinange nekinnuma nga ndaba muntu wakoduma ndalabako wano evinlago nga ndaba laavu gye bamulaze mu kufa nnene nendabako gundi omulwana Adamu nga ndaba bamulaze laavu nnene naye nga ate abadde atuga naye mu kufa nga ndaba bafaayo loza nekuddeewo nakuba nti kale ebyaddewo yafa kibwatukira so kati nze nange nkimanyi bajja kujja bandageraavu nga ndi mufu nga njabise naye nina bya Katonda kuba nalaba nga sintu ekyo si kirungi bakwagala nnyo ng'ofudde so nga ate ng'obadde mulamu ng'osobola okutaawa n'ekyokulya nekibula naye bw'ofa ne balyoka bamanya amakulu go omusajja bakiyimbako ne bakyogera nti basimba okoze ekyo basimba ogenzi ekintu kino kiruma ggwe era kiri ku ggwe olowooza kigenda kukutuusawa kuba kiki ekintu kizimba tekikyalina gyekisuubira nti noguno omwaka nyinza obutagumalaako jasinze neekaza bwekaza nakuguma naye baaba nange ntunulamu nendaba mubutuufu sikyalina lugendo olugendo tewali abadde takimanyi kuba waliwo asobola okuba nga abadde takimanyi nti olumizibwa kiki ekikuluma mabegakaawo kubanga ebbanga litambuddemuko emyaka agiwera nga 3-4 natandika mpolampola nga bunaafuna akatulututtu n'ofuna okusiibwa naye ndowooza nti oba bino bitoyitoyi byetugendamu biyigoyigo infection biki netandika okufunaawo okulumwawo bugumu kumbe ekintu kigenda kufuuka waasi naye banzibazibangaawo banyweseza ebidomola by'eddagala egganda ebyo abaferefere mumu abanyweseza biki bingi bingi nga bagamba kati awo bakuloze awo eyo mpanama eyo biki biki kumbe bino byonna tebiriimu ngaekirwadde kizungu nagendako mu malwaliro nebagamba ensigo zino zaafuna obuzibu ez'ekisajja kati ate
nefuna n'ekizibu ekirala wano newanafuwa ebyenda bino biri waggulu nebikkirira wansi saidi zonna nekizimba wano nga neno wansi ensigo zafuna obuzibu kati nalinawo n'akasajja nga ggwe naye nebakalya nafuuka important tena byebyo that's life bino byannaku bise tebyetaaga kuseka but mukaseera embeera byakutuukirawo wali olina omukyala alina omukyala kati ali mu mbeera ki ali ludda oba yalireka naawe omukazi yagenda dda bakazi tebagumiikiriza naawe olaba obeerawo ng'oli muntu nebakubonyabonya kati ate nzinga wakawambwa omukazi tayinza beerawo kati ate omukozesa ekyo era ajafunayo wali kalyangu amweyambululiremu abo ati bakuprovokinga abakulabe kubanga oli musajja walinnya tebajja ntunuulira aba alina okuseka mubeekweka nze sirabika ndabika waliwo nsonga neekweka kuba kimanyi njayitawo buli omu ajja kuntunuulira empana agambe musajja wuuyo ajja kuseka olwo bampitako bagamba musajja ow'empana wuuyo nempulyanga njagala kwetuga naye neŋamba ebyo byansi kati nembeerabeerayo sirabika neekweka kuba nkimanyi sizayita mu bantu baba balina okuntunuulira ntambula kiro kyekikole ku mutima kati kwekyawa nekyawa ddansi kati nakatoyogera na muntu nze navaako kuba nimanya olugendo lwange lwali lufuusa olw'amaanyi naye ne lusitopingi bwawe asinga kati ndi wala batugamba omukulu gwe wali oyeyereza akirinamu omukono emabega manyi akirinamu omukono muki awuli abaana ba booda abo nga batambuza ebigambo era eddoboozi gye wali okozesa atira abaana ba booda embozi za booda tezibula naye sisuubira wabula obulwadde buzungu obulwala naye bonaafuna kansa baizoyo bagamba ukirwawo nyinza odevelopinga kansa simanyi na stage gyentuusiramu kati abantu wandyagadde bakudduukire batya oba bakuyambe batya mulemu bannayuganda bannaffe nga balinamu ku kisa oli asobola okukwatirayo akasente naga agenda wejjanjaba mbabaaniriza kanaye gwe sigenda kukaka era oli kimukwatako obukwasi nagamba musajja wange oyo kagende akoleki yejjanjaba era nga olinanga muzira kisa nga asobola okunyizijanjabako mukama gwo tulina abantu bangi nnyo bamama fiina baani nejjo nesalo emusale kimukwatako wageza kutuukira ku bantu ab'amaanyi sinanya kisesi z'abantu abo b'amaanyi abandi badde bantuuse ku b'amaanyi bandi badde bano batusingako mu art oba bannafukani gaffe tuli mu comedy waliwo bakulu baffe mu comedy naye asobola okutuusaayo naye munaife ebintu bya comedy byaffe bibanga byakusaagirya tebiringa byabayimbi buli wa comedy abatusinga abakulu mu comedy naye abeera mu comedy eva kati ensonga tebagitwala nnyo serious so singa tuba tulina organization etugatta mu mbeera mu bulungi ne mu bubi singa kati nze byange byaggwatta naye olw'okuba nti munaife waffe nabawo nnyo okusaagirira ndaba nnyo abatukulya mu comedy eva babeera mu comedy paka bakulinze kikkuba ku ndiri balyoke bakudduukirire tebalinze kyenkuba balinze kinzite gwebanzire okuba kati saawa zino gwe kikyozaako nteekateeka kijolina oba oli awo olinda lwolifakatiika nzi nekyawadda lwenfunyayo akalimu oli nanseetinga nga ngenda nga nkola nga nejjanjabako nga n'obwana bwange nsomesa kuba mukama yali ampaddeyo obwana bubiri nga nkyali muntu obuwala bonna bubiri mama waabwe yadduka dduka dda nenze embeera nawe kazi tayinza kubeerawo kubanga abaana okuswala kale abaswala ku kyalo tebamwogerera naye abantu bazze bafuna ebintu ebyamaanyi okusingako ekyo lwaki abadduka kuba ndabanga ekyo abantu balemadde abantu bakututuseeko amagulu naye nga ndaba ekyo kiwuli ayinza okutukako amagulu n'asigaza obutonde